Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media, Beyond at the newsroom, omukutu semakutu kwoli, omulungi andaba ate era ngoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo. Kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala okubanga otutegera agatawunyirwa vumbe mukadde nga kano. Ebyavudde mu Geneva Summit byongedde okubeera nga bizaala ebizibu eri gavumenti ya kuno. Ekibaluwa kibakuntumye nga baba yeetaaga bunnambiro nnyo nnyini ddala okubanga Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. nga baba yeetaaga bunnambiro nnyo nnyini ddala okubanga mwana tu babitebya Gen M7 ne gavumenti ye. Lwaki mutta bannayuganda, lwaki mutulugunya n'okusiba bannansi ewatali misango. Baganda bange, eno yandibanga yentandikwa y'okulaba ku nkyukakyuka eyogerwako ey'omuggondo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ngayogerako n'omukutu gwa BBC avuddeyo n'abaako byayogera. Ye abaffe obadde okimanyi nti essawa y'olunaku olwaleero gavumenti yesinga okwetaaga Kyagulanyi n'okusinga ye bw'agyetaaga bitya era ki mbikuleetedde. Waliwo wano abakaaba. Anyway, nina video wano ze nkuleetedde nnyingi. Nkusaana obombefu obw'ekika ekyagulu video gimpere like. Bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnuma asobole okuba ng'agifuna. Ate era mu ngeri emu njagala okusaba gwe mulungi andaba ate era angoberera twegatteko mu butongole ku mukutu guno ng'osubscribinga. Bw'omala osubscribinga ogenda bonkoledde ekisingirayo ddala okuba eky'omuwendo ennyo nnyini ddala. Era aho we nkusabira anti video gituwereka like. Tulina omukutu gwaffe ogwadde ne exclusive ate nayo tukuterayo ko ku mboozi nyuvu n'osobola okuba nga ozinyumirwa ate mwattu emboozi n'egwa makerenda. Njagala asooka kuwa katambi kano kamusajja mukulu bamuyita Chemba munnamawulire akolera mu bitundu by'e Busoge. Alina wano eno statement gy'akoze giwulirize. Kyagulanyi bamwetaaga alangirire gavumenti ekisiikirize kati nkubudde n'akabadi k'otomanyi gavumenti kyeyagala ku Kyagulanyi kulangirira kubanga Kyagulanyi bw'alangirira gavumenti ekisiikirize n'alonda leader of opposition abamaze okwendoosinga President Museveni yawangula abakkiriza anti egamba so kati gavumenti emwetaaga nnyo Kyagulanyi mu ggwanga muno mwali taliimu. Kyagulanyi mu ggwanga sikyamanyi nange byanzigwako nkebedde satellite yange zonna Kyagulanyi simulaba. Ayinza okuba mwali ayinza okuba taliimu. Satellite yange ya Uganda siraba Kyagulanyi. Lanyawe tokyamanyi. Nkugambye nakubidde bakigatto neyampa amawulire agaasooka nti yafuluma mwati nadda namukubidde nga takwata nesimuzi zaava kuba bamukwata simanyi. So tomanyi oba mwali oba taliimu. Nkugambye omwana oyo aliwa. Kyagulanyi ali mu Uganda. Ogambye tomanyi. Anti simanyi waali nali mu Uganda. Kati gavumenti ya President Museveni esobola okulemerwa okumanya Kyagulanyi waali. If he is protected by Americans. Etya. Ati balina teknologiya. Nga bagamba nti teri asinga musajja oyo intelligence. Ani? Ono owaffe wano. Musajja ki? Kaguta Yoweri Museveni. Mbu yakyasinza okuba ne intelligence. Kanso. Tesinga America. Mu ggwanga li. Ku Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli njagala owuliriza ebigambo bya Chemba lubo wono byagezi basi n'okubanga ayogera tubitunuuliremuko tubikubemuko in a broader picture oba mu kifaananyi ekigazi tubijje wano eno ku ndowooza yaffe eya bulijjo. Alina statement gy'akoze n'agamba nti wetwogerera kati gavumenti ya kuno yesinga okwetaaga Kyagulanyi n'okusinga ye kyakwenda maaso n'okubanga ayogerako. Kaakati lwaki njagala otunuulire bino ebintu wammanga tewaliwo kintu kitambula kyonna mu ggwanga nga tekuli opposition. Mbuuza otya kyova olaba ne bwe bakola budget wabeerewo kye bayita alternative budget ne bwe batuula nga bagenda kubeera nga bayisa tteeka nti parliament etudde esazeewo ki ye abaffe ate
eno boogedde ki era endala tisinga tetukoze bwe tuti twandikoze bwe tuti. Ffenna tujjukire bulungi mu kusoma UPDF amendment bill opposition yagamba ffe tubivuddemu byonna n'ebye twakoze kyovula abasumani basalirwa baakola omulimu gwali gw'amaanyi mu kulaba nga bo bayimiririrawo gavumenti. Olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'eyali owookubiri gavumenti yeetaaga ne sekwetaaga kwonna konsenti ye okukkiriza nti gavumenti eno yawangula era ng'alina obbawa lead of opposition okukkiriza nti omusajja yawangula akalulu. Jjukira bino byonna mbikujjukiza nti nga tumaliriza akalulu ng'ennaku z'omwezi 14 16 baalangirira omukulembeze Gen Yoweri Kaguta Museveni ng'awangudde era abaali ba agenti ba Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu Kanso Katana Benjamin yagaana ne banne okubeera nga basayininga okukkiriza ebyo ebivudde mu kulonda. Ebimu ku bibuuzo bye baabuuzanga mwami Byabakama results z'obadde osoma z'otuwa obadde ozijjawa. Abamu baalabanga nga ku TV baasomye the results ne Byabakama n'alyoka azisoma ne bagamba ffe tetugenda kukkiriza. Ne bagamba nti tetugenda genda mu kooti lwaki nti Chief Justice kwe tugenda osangayo oli already yamulayiza yamutedde nako amulayiririza nawa mu maka ge nti ebyo tetugenda bikkiriza. Kati essaayo olunaku olwaleero emwetaaga ne sekwetaaga yenna okulaba nga bateekawo embeera either emunyigiriza okulaba nga akkiriza basobole okuba nga bayisawo ekyabwe n'okulabika mu nsi nga abali mu mateeka era abagoberezi b'amateeka. Kano kabagezi bokka abalina ku bwongo. Njagala kukuwa katambi kano ka Bobi Wine wuliriza bulungi. I never used to be beaten or arrested for no reason. I never used to fear for my life, but like I said, any day could be my last day. So I miss my old life, I miss my freedom. Bobi Wine ngali mukutambula interview yagikoze bwe bavuga akasajja kajja kukozesa nnyo security kagambye katya yagambye nti yali tabeeranga kaawo ng'atya nti obulamu bwe busobola okuggwawo ne wabula kati buli lwakeesa alubala abanga nkoko ya mutamiivu anti lwekeesa lwebala. N'agamba nti buli lunaku lwabeera ku nsi kuno abeera alulabanga lwayinza okubanga lwasembeyo okusomoka gwogwo obulamu. Wabula n'agamba nga bwasubwa ennyo obulamu bwe yali atambuliramu. Era vidiyo gye yakomekereza ng'agamba ebigambo bino wammanga newankubadde nti bino byonna biri bwe biti sigenda kuwanika oba I will not give up. Bw'oda ginoonya n'ogifuna full video ojja kubanga bino byonna obimanya kwoteeka okubanga obitegeera bulungi. Kaakati entabwe evuddewa gwe andaba era angoberera ekibaluwa kino kye bakuntumye okuva mu European Parliament oba EU Parliament Assembly bagambye bwe bati delegation to the Africa EU Parliament Assembly draft agenda meeting Monday 23rd February 2026 from 16 to 17:30 Brussels room spoke to nebyo byonna. Anyway, 1 adoption of agenda 2 approval of minutes of meetings of January 14th chair's announcement exchange of views on the political situation in Uganda, specifically on the conduct of the 2026 election and the post-electoral situation in the presence of Mejan Blacksow, Ambassador of the Republic of Uganda, and permanent mission to the European Union, representative of the AU, COMESA, and IGAD election observation mission to Uganda elections, leadership of the National Unity Platform NUP, main opposition party in Uganda, Mr. Jonas
Johnson, Head of Unity, Horn of Africa and East Africa, European External Action Service. 5. Any other business. Bayise Bunnambiro, Ambassador wa Uganda mu UN bamuyita Black Soul. Black Soul no mukyala mu kyeruppe naye akiikirira Uganda mu ngo ambassador waffe. Oyinza okwewuunya nti ne ambassador omukyala yo nayogerwako. Black Soul. Anyway, ngena kuwa ekifaananyi kyo kirabe. Wabula babayise Bunnambiro okubeera nga beetaba mu meeting eno egenda obeerawo ku lunaku olw'ebbalaza ku Monday. Babitebye babyogere embeera okusooka bagenda kusooka bakunye be baasindika okulaba ba observers nga batunuulira n'ogoberera ebyokulonda. Babakunye bababuuza akana n'akataano ku byatambula mu kulonda. Then ono ambassador wa EU alina okunnyonnyola nti ebyabaawo okulonda nga kuwedde n'okulonda nga tekunnaba byatuukawo bitya, era ng'ayina okunnyonnyola nga bwe bamusoya kajojijoji w'ebibuuzo ku byonna ebyatambula era ebyaliwo. Goyinza oba nga kino okiraba ng'ekyokusaaga naye ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nkubuulira si bya muneeno. Era njagala okujjukiza nti omu ku bannamateeka ba Bobi Wine yawandiikira Komesa, n'awandiikira EU Parliament, n'awandiikira yali kyendala kinvudde mu mutwe, ng'asaba okutunuulira ku buvuyo obwali mu kalulu be baasiba be batta ne bakuba amasasi ne gavumenti ne beegana nga bw'olaba nti Muwanga Kivumbi bamuvunaana naye tebasobola kuengaginga nsonga z'abantu battibwa wa Muwanga Kivumbi kubanga biba bibakwata already biba on record. Kyovola n'omulamuzi yabigobye n'agamba nze gye misango bwe gityo sijoleeteza era n'omuwabi wa gavumenti tabyogerako kuba tebiriiyo tebabimanyi. Naye nga Kivumbi bamuvunaana birala wala tebasobola kwogera ku bantu battibwa wa Kivumbi. Kati ebintu ebifaanana bwe bityo Kyagulanyi byonna byajjo n'akuba ku mmeeza nga ne tweets z'omukulu zibadde zirabika nga ziraga lwatu mwana wa taata my blaza eno eyinza okuba nga yentandikwa y'okulaba ku Kyagulanyi n'okwekweka kwe kikutegeeza. Bangi bavuddeyo ne boogera era bangi bavuddeyo ne babaako bye bakugamba. Era ekibuuzo bannansi kye beebuuza bannayuganda most especially bannankyukakyuka beebuuza ekibuuzo kimu, bino byonna birina impact gye bigatta ku struggle. Mbu okwekweka kwa Bobi Wine kuyina kye kutuyamba nga banna struggle? Those are some of the questions people are asking themselves. But I want to tell you, very soon you'll have answers and you'll get them very soon. Badde beebuuza nti mwatugamba kalonde kakuume kanoonye okabanje wabange kati ki ekiddako Geneva Summit nejja naye badde mutuleekanira Geneva yabaffe Geneva Summit yawedde kati muzaako ki? Ebimu ku by'okuzzaako ye mu okusooka okugenda maaso n'okutebya bino bye mwegerako. Omanyi mu nsi muno mulimu ebintu ebimu bagamba ne ku mukolo ogw'embaga tekubula musiiwuufu ate era teri avunaanyizibwa ku ntegeera ya muntu. Omwami ono bamuyita Salimu Kiseka naye ebigambo bye bambi byeraliikiriza n'oyagala olabe ne ku baana be sooka owulirize. Never Summit for Human Rights and Democracy. Oyagala ayogera bya bulimi ayogera ku human rights na democracy byakalulu. America Summit yabadde mbani yabadde mbazungu berera no bani. It's also important. Is it a summit of heads of states? No, no heads of states, delegates banjawulo kuva mawanga agenjawulo. Mawanga abadde mani wabala cheni mu blaming ntwala tunulenga America.
America tuyigiza democracy, America yagala ensi yayo. Toyinza kuwulirako mu bantu weva erumbye onaona neyogera ku bizibu bye biri wa. Egamba nti America first kyekisoka ku mutima gwayo. Wadde wali ebizibu oyinza okulya abattaba nabo owulira tesobola kubijjayo. But kutenza kujja wano nodira ensi yo eri mu mbeera eno gyerimu. Africa nga bweri ne Uganda nga bweri. Nogamba muzungu weri toddamu kuwa Museveni gwasibako envumbo. Ne bw'omugamba nti olwaleero genda mu America enkyoddeyo. Museveni takyasobola. Kusinziira ku myaka gye n'amaanyi ge. Ayinza okuba tagendayo. Gwe ne bw'omuteekako envumbo omala biseera. Kitegeeza nti envumbo eyo tagiteekako Museveni. Agiteekako mu bannayuganda. Kwake bagamba head of state nti olwaleero tuddamu kulinnya mu America. Kiba kitegeeza ne Kisekka ne Musoke n'omulala Charles abadagala ogendayo takyalinnyayo. Kati gwe bw'okyogera obwogezi olw'okuba gwe yalebya obufuzi ne kamera zino zikulabe n'oyogera ekitasoboka. Kati olwaleero kale twetogera no ku by'eggazi. Wafa abantu bafudde abantu balinga mitwalo kumpi. Tugiyite ndowooza nga nze giyita nga 25 ku 30 kuba kamera byereeta olusi byebibaayo naye katwogere ebyo ebisinga obungi ti nga 30 balajanye bagenzewa yalawuddeyo kyekikyuka omuzungu kyaba ayagala okukola bino byonna byagenda okwogera eri kweswaza olwanye ne mukyalawo olwanye n'abaana bo n'ogende wa neighbor n'okuba enduulu bannange era ekiri omukazi muzibu nnyo akuba eŋŋumi omusajja ayogera aliira ku nsiko yekwese olwo aliira ku nsiko omusajja ayogera ba deputy president be bali mu kkomera Zedriga tukamushava Mwanga Kivumbi kati oyagala ayogere nga asiisiriza nedda waliwo ekintu ekiroogerwa kasootuka ku ekyo yandiyogere n'agamba nti bane Museveni anyinze anemye era nze okusinziira newentusonokotodde yebale omusajja kyankoze yampangudde nebula kyenagamba abantu naye nabasuubiza tugenda kukuuma akalulu tukalonde tukabale tukalangirire kati byaganye kati bannayuganda bannemye okuba ku kyembulira nenziza ono mubudamu era nibaddeyo munda nga yeyawaddeyo naddala bannaye mumanyi mubudamu ekiri mu Uganda kikambwe akalulu kannemye emirundi 2 ate nga onabadde suubiza bannayuganda ngenda bikola ekyo kyaganye batogenda n'ogattamu Kiseka n'omwana we kati nze olwaliwo mbadde ndi ku baana bange ngezaako bayiyizayiyiza bano beeperera wabeeka bagenda ebweru okusobola okusomera obwerere abazungu babaweere gwena kikabiri ng'odduka ng'ogamba oli need of state wa Uganda ettemu eriri eri buli ekiri eri nga bano bamulya nnyama bayiseemu ng'akyayogera ku ekyo Nyanzi Muganda wenyini yadde avuganya wano n'awangula waali saawuleko bamusiba yabadde akyali omukazi we waali wano mulamu Nyanzi yawangula ngambi teyawangula naye tebamusiba n'abalala bangi bafiiddwa ndoza ababaka 7 bokka ku babaka be yaleeta. Bw'otunuulira abasajja nga mukulu Kisekka ono weebuuza abaana baabwe ne famire zaabwe ziri ku ki. Ye yennyini yakoze statement egamba nti bali bulungi era eby'omu kisenge oba eby'omu nju tebitottolwa togenda binnyonnyola mulirwanaawo. Ate mu the same video n'akola statement egamba nti abadde mu nteekateeka ekwata abaana be abeeko gy'abasindika mu America bafune abazungu ababayambako basomere obwereere. Gwali obulungi nga ne Uganda nnungi lwaki abaana bakwata batwale mu America nga tulina education system esinga obulungi ng'omwana asome Uganda afunirawo omulimu lwaki okwata omwana omutwale mu America oba lwaki okwata mwannyoko agenda akuba ekyeye Dubai nga tulina emirimu egifa ettogge wano e Uganda ng'omwana bamusasula bulungi ng'osobola okubeera ng'obeezaawo obulamu bwo buli kimu. Definitely it means bw'oba osobola okukola ekyo kitegeeza nti ku ebyo by'oyogera gwatalina bwongo busobola bitegeera bulungi. So weyagedde Kyagulanyi agende asige ekifaananyi ekitaliiwo. If someone says, you know, I'm in hidings, why is he in hidings? Take an example of my bodyguards like Eddie Sebufu, Eddie Mutwe, was arrested, tortured and humiliated. Everyone saw that, and the man himself exposed everything on X. That Eddie Mutwe is learning Runyankole. He's under my basement. I'm just teaching him Runyankole. Everybody saw that. To put that aside, look, all his deputy presidents are in custody, are in prisons. They are arrested for no reason. Look at Jory of Western Region. Look at Mama Rena Zedrega of Northern Region. And the deputy president in charge of Buganda Region, Muhammad Mwanga Kivumbi. So, and now,
you're trying to tell the general public that things are normal and Kyagulanyi should get out of his hidings and come on streets. For what purpose? Unless nga mumutu kutegeeza nti byasomyeko asiriwala. Mbwera ku byayogedde terina kye wabadde oyagala ayogere ki? Ebibadde tebiriiwo abantu bye batalabyeko. Mbu sanctions we bazisaako the moment bw'okola ebitali bituufu leka bakusanctioning bakuteekeko envumbo. Gwe wennyini okeerako omuntu omu yagamba ye teyeetaaga bazungu kyokka ate munnange nga n'ambasada amukiikirira eri muzungu. Juzi muwalabi wano gwe basasula almost $37,000 lawyer mu America kubeera ng'asiga ekifaananyi ekirungi eri America, Uganda eri America. Temwabirabye mawulire temubiraba tebitambula. Then whom to blame? We Ugandans? Oh, anyway, let me get you another video. Owulirize. Manyi nze mbaawo kubibawa. Ensonga z'ayagala teziri mu ggumba, abantu tebabuzibwawo. Ekinde kisesa owaabyewa era owaabyewa naye abantu banne batujje mu ndowooza nnyo ekyalo ekito. Eyo statement zinajulidde era n'ekimu ekyanyiizza. Buli wova n'ogenda mu bazungu n'obagamba nti muteeke envumbo ku Uganda n'obutaddamu giwa buyambi ng'oli mukulembeze oba oyina ekikubulamu. Oba oyina n'ekizibu ku mutwe. Busungu alumirirwa abantu. Si busungu. Omuntu waliwo olugero lumu basajja abatadogera ono mulyanyama yagenda nayogera ekintu ky'okulumbera amaana aga nti bakisekkanira omusana bano bakyaliza kitegeera. Naye nze amanyi nnyo Oluganda. Naye yalamubuuliza mbuze nti kikisinza kutegeera mu Luganda. Waliwo omuntu abagamba nti bw'osindisa obubi nnyo n'okozesa obusungu oyinza okweyononera mu mpale. Kati bwana obusungu oli mukulembeze level ya Kyagulanyi noba ngo kyasutuka ogende mu bazungu obanyonyole nti Uganda yetaka kujjako na buyambi nga wano olwaliro kimanyi bulungi nti Uganda kumpi ebitundu 8 tuyimiridde ku ssente zaawo bamugulumeero era nga kimanyi bulungi nti ffe twakosebwa ebbanga lyonna Uganda nebadde ddala Africa nga tubonaabonera abo bazungu batubba batwalako ebyaffe tutuuse ekiseera okubanga balina ebatuwa bannayuganda babeerewo. Era nga kimanyi bulungi mu Uganda gyagala okukulembera temuli mu kintu kyonna kikolebwa mu Uganda yadde akabiriiti yadde essimu eyo gyakuttedeko yabadde ayogerera byonna byabazungu. Naye n'obeegayirira n'obagamba nti obuyambi mutusaleko bwe bave ku bannayuganda nenze be njagala okukulembera oba oyina ekizibu. Kankujukizeemu katono nga tunagenda maaso. Kyagulanyi era anagenda butabika. Linako Honorable Salim olukungaana wadde the Gen M7 Summit for Human Rights and Democracy. Oyagala ayogera bya bulimi ayogera ku human rights na democracy byaka kati bwotu ne nze nenya ba producers ba programs nga zino bwotuuza omuntu ng'ono ddala ku pano reasoning ye tesaana programu eyo esaana genda mu kalakata sabula nambooze gye yali ayogerako but not in such a program n'olwokuba mbu munaye they do everything in favor of other parties' interests. Maybe that's why you host such kind of people. Kati ddala kikyawo kyayogera ky'oyinza okuwuliriza n'ogamba nti kirimu amakulu. Bakugamba summit oba olukuŋŋaana lwabadde lwogera ku ki? Ddembe ly'abuntu, mirembe na nfuga y'amateeka, kye tuyinza okuyita democracy, enfuga ey'amateeka weeri. Bwe muba mwali mu kalulu, was it free and fair? Were all parties served equally? Oba some were tortured and others praised? Okategeera akantu ako. Ye abaffe, kali free and fair. Why did you shut down the internet? You made your elections blind. Babuuza akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe results ozijjawa n'asooka tamwatamwa n'amaliriza nga abagambi ababikolako mu technical team bajja kuvayo babyogereko nga naye tamanyi gyesifa oba okitegeera yeefaananyirizaako yabaddaani eyabadde awoza mbu nsibambe mbugamba bakubba akalulu mbu ate byabaka mave yatulage bye yalangirira gwe jangu n'obubwa ogambe nti bwali bwe buti
then ne byabakama alyoka aveeyo ate ono yena okubenchmarkinga gwe leeta naffe noono aleete tuteeke ku mmeeza nti okusinza ku bali bye baleese kuba ye yalangirira naffe bye tulina birala. Bwe tuba nga tuli baakuzimba eggwanga bane musomesa abaana nga mubataddemu omutima ogw'ensi yaabwe. Ate n'ekirala mubayigirize abaana bammwe mubategeeze nti Uganda teggwawo olwaleero. Abaana bammwe mubayigirize nti eggwanga lyattu Uganda ye nnyaffe ye taata we tugenda okubeera emirembe gyonna abaana abazzukulu n'abazzukulu b'abazzukulu baffe. Abaana mubakuze nga balina ensa nga balina obwongo obutegeera obusobola okurizoninga so si kumala kwogera yogera oba samwa kubanga omwana buli lwayogera ekitaliimu makulu aswala ate nava mu kuswala nga ye n'aswaza amaka gye yakulira n'aswaza ekika kiramba n'ava ku kika n'aswaza district gy'ava bw'amala okugiswaza n'aswaza region awo n'aswalizaako eggwanga ddamba. Kati ebyo byonna bw'omala obitunuulira n'omanya which kind of a leaders do we have. Omuntu omu ye n'omu yagamba mbu abo abamuyise agenda atuule mu kakiiko ka palamenti kamusoye ebibuuzo. Those are clowns biddiikuula. Oh wow. Dr. Joseph Sirwadda yakola statement yegamba bwe tuba mu nsi ezigoberera democracy ensi ennungi ezikuzeemukko ne Saabalamuzi alondebwa bulondebwa bantu nga so si mukulembeze yamulonze. Nagamba nakulira akakiiko k'ebyokulonda asaana nga bantu be bamulondera aga yasooka okulondebwa n'asobola okulangirira ebyo ebituufu. Byali bigambo bya Sirwadda si byange ne bw'obikubyamu akafaananyi ne bw'obitunuulira amazima amatuufu ayinza okuba nga byayogera bituufu. Njagala mbasabe munzikirize mbateere wano tusinkane nga guludde n'oyo akkiriza wabula mutemwago nze naawe okwagala ensi yaffe Uganda n'okufuba okulaba nga tukola ebyo ebigigattako. Wabula ate n'abakulembeze mulimu gwammwe ogw'amaanyi ennyo nnyini ddala okulaba nga mutuba n'eggwanga eryeyagaza era eririmu emirembe. Ku lwa Katonda n'ensi yange munzikirize ensibule mwenna abandaba era abangoberera tusisinkane nga guludde n'oyo akkiriza. BTN Media Beyond at the Newsroom. Gwe mukutu semakoto kwoli munzikirize mbateere wano tusisinkane nga guludde ne akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.